Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna Byintu fama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Bit FM ekintabuli eky'omuziki ekisinga tugenda mu ndobeso tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Hello. Zabampita Mukunja wa Beat Farmer. Eso. Wangambye nkukubireko nti olina ekizibu. Tata. Oli mu programu sisimuka mu ndobeso. Tata. Tata nsaliso kuuliza. Kale sebo. Badde mazaka banga nga negomba okumalira obuzibu wange buno. Nga mikwano gyange gyonna gye neebuuzaako nga ansa zibampanfu. Engamba kafube okulaba nga neyambisa Mukunja Beat FM obwongo obungi. Era ndi wa mukisa nnyo okulaba nga ndi kuwaabo obozoyamba. Esebo. Obuzibu wange nti buli nti lwakulaba nti saalumidwa nnyo bintu bye baatwala. Naye nga omukyalo ono mbadde njagala kumanya yansiba lwa nsonga ki era kigendererwa ki. Omukyalo ono bamuyita Nakalema. Namuleka ewaka manyi nkola safari. Safari okola ki? Nvuga bbaasi. Gye zigendererwa nda Trinity. Namuleka ewaka nenfuba okulaba nga manyi nti obuvunaanyizibwa mbutuusa. Naye saategedde ensonga kweva okulaba nga ate simusangawo ng'agaseeko n'okutwala eby'omunju. Awo nsinzidde okusobola okusaba onnyambira awo nga bw'ozoyamba abalala. Omukyalo ono tumulobeseeko tumanye wa wentandikira kubanga ebintu byange bya bbeeyi. Kitegeeza tomanyi waali? Simanyi waali, bintu yatwala bingi, kigendererwa sikimanyi nsonga tewaali. Kale. Awe mbadde nsaba onnyambire tumanye waali n'ekigendererwa ekyabimutwaza. Kati gwe wagezaako okumunoonya? Agezaako okumunoonya naye nga bwenkuba essimu takwata ate bwenkyusa takwata. Kale. Bamuyitaani? Bamuyita Nakalema. Kale, beerako ku simu tovaako, gwe naayogerako naye? Anyway, nandiyagadde okwogerako naye kubanga tetwayomba. Kale, naye tewali ogedde naye bw'oba otegedde waali n'ogenda n'omufuna. Sina buzibu nkwata kyogambye. Kale, beerako tovaako. Kale bosi. Bit FM kitabuli ky'omuziki ekisinga. Bannange. Abakazi mmwe. Katulabe. Hello? Nakalema. Hello, ndikupoda ngenda Luweero. Soko olindeko. Ndikupoda ngenda Luweero. Anti kyekugamba?
oli ku boda kati otuuseewa ngenda luwero wentuse tewetaagisa kumanyawo ngenda luwero ndi ku boda anti kyeŋŋamba waliwo tubadde tubuuza wange ompulira sikuwulira ndi ku bwangu nja kuddamu kubire anti yabayo era kuddamu kubire nyabo Hello. Ompulira? Nkuwulira. Era kyali ku boda? Ndi ku boda. Kakati sente z'abavubuka wafuna? Z'abavubuka sente ki? Sente gavumenti zegabeza abavubuka olina emyaka emeka? Ekyemyaka kisukulu. Anti ngamba okyali muvubuka oba toliyo olina emyaka emeka? Ndi muvubuka nkyali muvubuka. Kati sente z'abavubuka wafuna? Nedda sente ya sente sirimanyi. Anti bagaba sente miliyoni 5 ez'abavubuka. Sirimanyi. Naye ng'ozaagala? Nzaagala nange mba nzaagala. Kakati twagala kuwa sente z'abavubuka. Kati siriiwo ngenda luweero. Otuuseewa? Ndi wano bwayise. Kakati anti kyeŋŋamba wadde ogenda luweero? Ogenda kulinnya boda, ovuze boda paka luweero? Ngenda linnya taxi boda ntaddewo bwayise. Kakati kyeŋŋamba tugenda kuzikuweereza naye tuziyise mu disitulikiti ki obeerawa? Ndi luweero mbeera eno luweero ow'obulenzi. Anti mbuuza mu disitulikiti ki? Simanyi disitulikiti kuba naakasengayo nzisiikayo paani. Wakasenga? Simanyi disitulikiti oba obulenzi eri mu disitulikiti simanyi. Anti kyembuuza mu disitulikiti ki? W'obulenzi disitulikiti. W'obulenzi disitulikiti? Naye bamunanika. Bamunanika ki disitulikiti? Kakati we watuufu w'obeerera ddala? W'obulenzi. Osiika paani. Osiika paani w'obulenzi. Kakati tusobola ozikuleetera bwe tunaatuukayo tukubire. Munkubire omunaatuuka ng'essimu kweri munkubire. Naye miliyoni 5 ku paani si nnyingi, twakire tukuwanga emitwalo 2. Emitwalo 2 ne miliyoni 5 ogenda zikozesa ki? Ojja kuddamu onkubireko edda akyali mu bizemu. Amalirizo wano. Kale. Kati disitulikiti ye Bamunanika ne disitulikiti ye w'obulenzi. Era mbadde sikimanyi nti mpitanga w'obulenzi nga disitulikiti namba oba bagisazeeko ye kutula dda ku luweero tutategedde mwakolamu n'ensobi naye omuntu nga bakuleetera sente n'ogamba mbu essimu oba eneebaako oli kondo abakazi n'okubba bintu bya musajja byonna tamanyi. Musajja agamba ntandikirewa mbambi ye yali yeebasenga akola ki? wamma mwe mukyogerako ekyo Endobeso mugiwulidde. Mukazi atulambuza disitulikiti ku disitulikiti. Ate temunnaba
Nze kasula wekibirizi bamunanika naye nga nsinde wanene makindero kuli ku butya. Mukunja bamunanika abanga bagifudde district kenna kavaayo. Nkugambye baleka bagifula district muyingo ono. Babeera batukoledde. Baba kikoze mudda. Ono kyaddewa mu kimbo entinda bo wano. Naye omukyalo oyo kituufu ali wobulenzi ku lw'ebbaamu watumuludda obuzaabuza naye wabayitawo wobulenzi ku lw'ebbaamu. Asika pani mumulaba. Wano ku lw'ebbaamu oyo wobulenzi ku luguudo olw'ebbaamu. Tesabeeyi kasitagga. Ate ku bakazi gwe kasita oyogera. Mukama wange. Amanya nze Haji Kasule Rashid Ngambira Kabowa. District oziwulidde bwe tuziyina nnyingi. Nkugambye. Kakati omusajja ate munange ntuka ku mukazi kakati yeye amanye ekiddapo kiki kyazzaako haja tuuno naye ateesenze ensigadde ndi Haji Kasule mukuwaffe wanje disitulikiti bajja zikulambuza nnyo tonnaba. Nkugambye tulina bamunanika tulinawo obulenzi kale mufere amanya naponyiwa ne Kabowa naye abakyala tusinze okubba obubi busuuse mbaana abawala kati olaba ne disitulikiti atandise kuyiiya buyiiya ng'amala googera.